weewaawo nzizeewo mu kitundu kino ntuuse era nga sigenda kuwangalira mu bigambo kubanga okuwangalira mu bigambo ensejjere egula omuddu. Bassebo ne bannyabo, ekitundu kye tugenda okwogerako kye kiyitibwa Matugga. Matugga lwaki baatuumayo Matugga? Ekitundu kino kirina nakyo amannya gajja gakyuka mpola. Baasooka ne batuumayo Bulyankolo. Kigambibwa nti enjala yagwayo mpitirivu nnyo edda ennyo. Abantu bayo ne batandika okufumba enkolokolo z'ebitooke ne bazirya era ne bayatiikira nnyo mu kulya enkolokolo z'ebitooke. Ne batuumayo Bulyankolo. Eryo linnya lyaluma ne likwata bukwa sina kindi busanafu mu biseguusi by'emmeme z'abantu ne bakyatula. Naye oluvannyuma baatuumayo Seeta. Kati ekyalo ekyo kikyusa erinnya okukituuma Matugga ku mulembe gwa Kabaka Daudi Chwa Bukaajumba n'Abusereka Akeera. Kabaka Daudi Chwa yalina musajja we yali muvubuka mulakalevu nga bamuyita Musa Zizinga. Naye Musa Zizinga ono yali muvubuka wa malalalala. Kigambibwa nti yateranga okusiba obukomo ku mikono era nga bw'omanya abavubuka ab'ensangi zino bambala agakomokomo. Naye Musa Zizinga ye yambalanga akakomo akayitibwa entugga ku mukono. Kati abantu bwe babeeranga babuuza omuvubuka oyo Musa Zizinga gy'ali nga bamwebuuza ng'abantu bagamba mugamba ono atera okwambala amatugga, ono ayambala amatugga gwe mwagala. Tumulabyeko wano ng'ayitawo weda yeekulubeeseza mu kkubo wano adde nadde eri. Kyokka ate abakadde abamu be tutuukiriddeko nga tubabuuza batutegeeza nga batugamba nti mwalimu omusawo ow'ekinnansi nti omusawo oyo naye yateranga okwambala oba okwesiba amatugga. Naye era bonna bwe tukuŋŋaanyizza ne tugeraageranya ebigambo bye batuwadde byonna byetooloolera ku ntugga. Sigadde nze Munnabusiro, NTV ku ssaawa emu.